mbadde nsaba ku buyambi bwo. Buzibu ki? Navambale wiiki ewedde nga nina mukwano gwange agambye agenda okunfunira omulimu e Kampala. Naye bwe natuuka essimu ye neevaako. Ne banzibira mu paaka sente zonna zettalira ne bazinziggyawo. Tukole bwe tuti. Kwata zino ssente. Anti osanze nnako wendaga. Kati ezo ssente zikuyambeko okufuna ekyokulya leero nawe okusula leero tofukamira mukwano. Tofukamira. Ofuneko ekyokulya nawe okusula. Kati ojja kujja enkya ku office yange. Wali wenkolera ojja kujja enkya obuze Martha bakulage office yange we. Baliko nyawo. Bulungi wasiibye otya nyawo? Mbadde mbuuza ku Martha. Mukyala Martha. Taliyo. Kale kamulindireko wano. Kale. Bw'oba olina obudde simusuubira kujja leero kuba amaze ennaku nga takola. Kyagala sobola kikuyamba? Nedda biri personal okujjako ng'oba osobola okumpaako ku nnamba ye. Lindako, kati omwami yakyusiza bukyusa najjawo ono n'ayingizaawo omupya. Chairman, byebyo nga bw'obiwulira. Abasajja banne ngo batwabaaki. Tuyina ebintu bye tukola ebitajja mu myaka gyaffe. Nyinza ntya okulekawo Martha ne ŋŋenda ne Roda. Kati ate ako oba yakeegombyeko ki bannange? Chairman. Era nze nagambye Martha yeetegeka addeyo mu bufumbo bwe. Oyo omwana Roda nze muzaala tasobola kufumba. Zina ndirowoozezza. Omwana ono wandimusalidde amagezi. N'omuzaayo ewabba. Y'engeri yokka gy'oyinza omuwonyaamu. Ekitali ekyo agenda kutabukira ddala omutwe sikulimba. Chairman nkole ntya? Mpa ku magezi. Waliwo ebibiina ebya gavumenti ebirumirirwa. Mugende muwaabe ensonga eyo kubanga teri ayinza kutunuulira wa lubuto n'aleka omwana ono aboneebone. So eyo y'engeri gy'agenda okuyingiramu okuddayo ewa bbaawe. Martha ajja kuddayo, ajja kusaba ddeyo ewa bba ng'ekimututte kulabirira mwana we. Mu mbeera eyo ajja kutereera. Ekyo kyandikoze naye esimu evuga oba banyigawa. Osereza wano bw'oti. Halo? Gye baleko nyavu. Bulungi. Muli
otya? Kakati mbaddeko wano ku ofiisi yo naye nsanze omuwala n'aŋŋamba toliiwo nampa ennamba ye nkukubireko. Nannyini ssimu nga tali bulungi. Tali bulungi ati? Kale mulwaddemu. Tasobola kwogera ku ssimu kati. Oh sorry, kati muli mu ddwaliro? Agenda kutereera. Bw'anaaba ateredde nga mugamba nga akukubira. Kale nnyabo. Kati mugambe nti ani amukubiddeko? Nze Poli naye nali saamugamba mannya gange. Kale ajja kukukubira. Kagira awummulamu. Kale neyanza nnyo nnyabo. Kale. Kati ate obwedda tunoonya gwe tukubira atuyambeko. Kati ate oyo omwegobako obwegobi. Gwe wandibadde omugamba osanga yandibadde afuna engeri gy'atuyambako. Chairman. Buli anaakuba ku ssimu ya Martha nga nze mubuulira ebyama bye. Obulwadde bwa Martha si kyama. Wandibadde omubuulirako. Ayinza okuba nga mukwano gwe. Osanga yandibadde alina engeri gy'ayinza otuyamba. Nga mukwano gwatya? Angambye tamumanyi na linnya. Ye kati nga mugamba ki ekimuluma? Nange obulwadde obumuluma sibumanyi. Anti eyo y'ensonga lwaki twetaaga obuyambi okuva eri abantu abalala. Koze okwata otya? Kugambye oseereza buseereza wano. Teeka kutu. Halo? Nnyabo nansonyiwa okusumbuwa naye nze mbadde mbuuza wawe muliko tomanya nyinza okujja ne mbaako ne kyennyambako. Nga tuli walako. Tewali buzibu mba nsobola okujja. Tuligayaaza onoosobola otuukayo? Awo kumpi nsobola okujjawo. Kale neyanza nnyo nnyabo. Uncle Joda. Wanji? Naye mwakebeddeko. Kiki? Antrudo bali luute ebyaddala. Esi kitegedde ky'otegeeza. Okakasa oba ali lubuto ebyaddala. Nze ng'oggyeko ekyokuba nti olubuto si lubu. Si kakasa nakakasa nti oba lulina odduka. Mumutwaleko mu ddwaliro nga naawe kw'oli okakase. Kubanza oyo omukazi mumanyi. Olaba yatulimbye ne yeezirisa. Ng'ekiro yebbirira n'agwa mu ntaana. What? Noba wakimadde sinakirowooza nako ekyo. Okay. Kale Vanessa, webale nnyo. Ndowooza ngenda nakyanguyira bwangu kubanga kirabika kitaaga nkyanguyire na bwangu. Webale nnyo.
Vanessa! Gomkomba box. Obudde akuyita nga towulira. Bye nagambye okukola wabikoze. Towulira? Ebiriwa. Tobimanyi. Owayogera nze nina ebyokukola. Wategekedde kyanje. Bwe talina ngalo. Nego gweyogera omumanya. Naye gweyogera naye tomutegeera. Nyabo, siri mwangu. Wandineegendereza kuba tomanyi gye nava. Bw'oba oyagala ngezaako. Okay. Munnange buli gwalaba amuyita Rhoda. Rhoda yaani. Rhoda muganda we. Ky'ogamba yamutuusizza kweno embeera gy'alimu. Era kyenkana. Biwanvu. Naye nze ngamba Martha yeetaaga just counseling. Tukubira omusawo we ajja amukebereko. Olowooza nno nina ennamba ye? Sigirina, mpozziira nkuwa essimu ye. Simanyi na kugiseereza. Leeta nze nnoonnyemu ennamba y'omusawo. Hello, Lynette. Oliwa. Enzijaawo kati. Iye waliwo. Naye nzijaawo kati. Nzija kati. Simanyi na lwaki mbadde sinakirowoozaako. Bino byonna tebyalituuse nawo even. Njagala kutwala mukazi oyo mu ddwaliro bamukebere. Ate eddwaliro nze ndyerondera. N'oyo omusirikale yabadde alinganga omugule zisaamutegedde. Yenna ng'ayogera ng'alinga akawolereza, ayogera akawolereza. So kati bw'aba alimba ng'olowooza ye anakkiriza ogenda omukebera. Ate yeetaaga okukkiriza. Si kyalina budde bwakuddaambya muzannyo n'oyo mukazi. Oba yeetaaga musitula, ngenda musitula mutwaleyo mu ddwaliro
bamukebere ate eddwaliro nze ndyerondera. Jordan, nga ndaba amaanyi oba okozesezza mangi ate nga tegeetagisa. Teweetaaga kukozesa force. Omukazi mulimbelimbe mpola mpola. Omutwale mu ddwaliro nga ye yeesiimidde. Watya ne mutuuka mu ddwaliro ne bamukebera. Omusawo oba ne muzuula ng'ali lubuto. Jordan, okimanyi ojja kuba otulugunyiza omukazi ali olubuto ate nga mu mateeka ogw'omusango. Omanyi lwe nasemba okwasa oyo omukazi omirembe? Olaba ebinviiriddemu. Tekyali budde bwa kukwasa mukazi oyo mirembe. Singa nakakwata n'enkakasuka bukasusa ebweru, bino byonna tebyalituuseewo. Maama oba si bulwadde? Omusawo bw'anajja n'amulaba zenga kasa agenda kuba bulungi, agenda kutereera. Okakasa Okuggyako ng'omusawo tamanyi kyakola. omwana wange ng'alwadde nnyo. Ajja kuba bulungi. Bannange musawo nga nsanyusa okukulaba. Bannange musawo omwana wange alwadde. Bannange nga nsanyusa okukulaba taata. Maama nange nsanyusa obbasanga. Naye nga bozze. Bannange omwana musawo ansobedde ta. Bannange omwana ndwaddeko naye bannange nga bozze. Nsanyusa okukulaba. Mata wange ali mu nju eri. Bannange omwana ndwaddeko musawo jangu tumulabe. Naye nga bozze ajja kuba bulungi. Kati kiki nnyo okusinga? Ayogera yekka tayeebaka. Jangu omulabe. Wabula kosa akapulaaningira. Amazima go gali nti neetaaga njiyeeyo nkoleyo ekipya. Kubanga kaakawala kanfuukidde ekizibu ebbanga lyonna. Noonya ne wenkayita sirabawo. Rhoda, nze ndaba ekyokukola okiyina ate okimanyi bulungi. Naye Lineti, gwe singa olaba ekyokukola nga nkiyina naalibadde wano. Nze nsanyusaako kwewunza kwerabira bintu birimu magezi. Kati awo akati kaffe kali we kayingiriramu. Awo nnyini kuba wangamba tewakakozesa ku Jordan. Kati awo okamukozesezaako nkwano. N'omutuninga bulungi nadda mu layini. Akakawala ajja kagoba sawa busaawa swi yakagobya dda. Akati kiki mwana gwe atolowooza manyine gye kali. Bino biba nimbalimba naawe olwanyi mbu basenguse beefudde abavudde mu nnyumba. Ate jjukira ebintu byange nali mbirese mu kisenge. Kati bwe baabijjaayo yonna gye baabiteeka amazima gali nti akati simanyi gye baakasuula. Bannange Rhoda onzise akati ako Rhoda nga nakajja wala. Bannange nakajja wala simanyi nga nswana okuddamu kafuna. Hello? Mbadde nkugamba nti wandibaddeko nno kyoyiiya kubanga ono ava wano ali mu kujjaeyo kati. Ajja? Jordan. Ajja wa? Ajja naye tajja mu bya mirembe. Agamba nti akutwala mu ddwaliro okukebera oba ddala olubuto mweruli. Ewaka? Kati maama mukadde. Wangi musawo. Omwana ono ali unconscious. Musawo. Naye kye tugenda okukola tugenda kumuteekako eccupa West 2.
lwakuba nti kyandyetaagisiza ne tumutwala mu ddwaliro ne tutamujjanjabira wano si kirungi. Kuba kati endaba gye mulabyemu yenna ali dehydrated. Naye ekyakimuleetedde kyekiri ky'oŋŋambyeko ekyokuba nti yakaabye nnyo, teyalidde, teyanywedde okuva gyo, kiba kinene nnyo. Kati ekyo bwe kiyitirira ate kijja muleetera nnyo stress nga y'amaanyi. Kati ate bw'ejja nga y'amaanyi esobola omutabula omutwe n'asigala ate mu eri state gy'abaddemu, which is not good. Mama soko ejje katono. Kati ono omukyala mumumanyi? Mukyala ki? Ono gwe tuli naye munda. Ogamba ono Pauline? Mukwano gwa Martha bwe yaŋŋambye, era ye yatuyambyeko okulaba nga tukkubira. Mukwano gwe? Mukwano gwe bwe yaŋŋambye. Kati mukadde omukyala oyo. Nze mbadde nteesa tomule tumutwale mu ddwaliro tetukirwamu. It's okay, tekirina buzibu, tumutwalirewo, tekirina buzibu. Musawo, waliwo obuzibu? Mukadde tewali, just mbadde nkubuuza bubuuza.